kibaddewo ng'olokose ku makya genda mu nnyumba yasula mweri ngeza okutuukayo ng'aguddewo ye ng'aguddeyo ku makya naye ng'omwana sikola ki simuwulira ddoboozi nga yeefudde ye bamututte takyayogera nnyina yeefudde akugudde mu mpiiro okoze eki engamba oba ayina ekimutuuseeko ki nga tisikiraba nzija nemutuukako nendeeta eddagala nga tanywa naye ogenda okwebera yeneŋŋani naye omwana nga simuwulira engamba siwulira omwana nga tayogera omwana ndowooza mpita sengaawe kati bwempise sengaawe nemugamba omwana oyo 10 neesi tubadde situnnagolokoka ngaomuwulira omwana azanya ye ayagala kufuluma naye nga simuwulira tanyika paka sengaawe lwazze netutyayo okuyingirayo nagasookola tumale okukubira mwana amale okutuuka nze netukubira kitaawe najja kitaawe bwatuuseeyo n'atuukayo mu nnyumba n'agamba omwana yamuse bukyajja simulabangako kutabanguka nti mutwe oba kiki yajja motoka oba baasi obaani n'atuukira mu kubbala kise Masaka kati Masaka tebakubira ku kubbala kisimu bakubira kitaawe n'ayogera amanya ga kitaawe nga wanitabimanyiire kwe kugendayo kitaawe n'atuukayo ne bamugamba omufuuli naye nga ye kitaawe amumanyi tuusa lwe yavaayo kitaawe ye n'agamba njagala n'amupakira n'amumpeereza wano naye tubaddewo bulungi nga situlina n'agamba nti anoonya kikaaki abeewaabwe oluvannyuma nyina n'akuba n'agamba ate yaga ati yamubulya n'agamba oyo ali eyo yatuuka nti tenaati yatugamba yanoonya kikaaki kigambibwa omukyalo oyo yava sayidi z'eggulu eyo gye baamuzaala kati najja ng'anoonya famire ye era bagamba amaze wano emyezi 6 era ddete balina buzibu naye talina wadde kakyakamu ku mutwe naye kigambibwa omwana we lunaku nga 2 emabega aliwo akaana keyajja nako akakulu kali myaka wakati w'omwenda ne 10 kamugamba nti njagala kuddayo waffe n'akagamba siddayo okubazzayo wakirimbatta kigambibwa nti yali yakyankana ne bbawe nga baayawukana n'avaayo mu bufumbi era yazaalayo abaana 5 n'ajjako n'ako keyasse n'akakulu era akakulu ke kamu keyadde adduka nako nejjambya nga akagoba eggulu nganze okubazzaayo wakirimbatta nange nendetta naye nga twabaddewo mbeera yonna nti wabadde yatabuka omutwe babadde nabe wakadde awuliziganya bulungi nabo ntegeddeko waliwo akaana kakakulu kamugambye nti kaagala akalage taata waako katwala wa taata waako ndowooza ekintu ekyo olwokuba talina busobozi kiyinza okuba ekyo kyamuviiriddeko okumukwasa obusungu n'afuna ekizibu dakola tu aba nanga niyadakola kaseera nga akula omwana ku mugongo oyo gwe yasse yadde takola ki yadde ebiseera ebisinga nga mukozi nga si muki nga si muntu alyawo nti oba alina ebigambo nga talina buzibu bwonna ku mutwe wadde n'akamu naddala bamaama ne bataata ti oba okyankalanyeeko ne bba oba ne mukyalawo tufuba okulaba nga abaana bano tetubassa mu ntalo zaffe so ye yali badde awulira nga yakyankana ne bba nti yali badde abaana abalekera future ey'omumaaso kuba abaana abo osanga be baliyambye abantu baffe abali yali badde mu ssawo kati wuyo omwana yamugye mu bulamu bw'enseera nsaba abazadde nsaba abantu ffenna nti wabangawo waliwo obutakkaanya obuzzeewo tonnaba kukola kintu kyonna wali badde osooka kwewulira nga gwe omuntu bitalo nnyo byonna ebituuseewo naye tubasaba mube bakkakkamu alina ku information yonna tumusaba ajja gituwa buli alina ky'omanyi tusaba ojja gituwa eyo information instance y'ekisoso tutandise okunoonyereza ku kiviiriddeko maama ayitibwa Rehema Tebasuulwa atemera mu gy'obukulu 3 yavudde mu mbeera nga yavudde mu mbeera natta mutabani we ayitibwa Okedi Jonathan ng'atemera mu gy'obukulu 2 kino kyabadde olunaku olwaleero ku ssaawa nga 4 leero nga 2 Ogwokutaano 2023 mu Kimaanya era omulambo gusobodde okugibwawo ne gutwalibwa ku
mu ddwaliro ekkulu wane Masaka okolebweko okulaba nga tukolako postmortem. Ekirala kyekyokuba nti ate yakoze ekisolo kino ate yanywedde obutwa abeere nga yejja mu bulamu bw'ensi eno naye ne tumuddusa okumutwala mu ddwaliro ekkulu wane Masaka afune obujjanjabi era waddira engulu tugenda kuba nga tumutwala mu mateeka abeere nga avunaanibwa. Aiso yasobola kuteekamu. Renema. More. Come doesn't the mobile down? Ono bamututte munankani oba bamuwala oba amanya nnyoko nga naye yefudde agenda tumaze tukwa Bweze yabaddemu n'azijja Musajja akiziramu n'amwambaza olwabwe lwe yajjiramu era lwazi basiibule ffe tugenze basiibule nga tukwe ne tugenda nga Bona abaliyo Liziganya nammwe tusigale nga tuli bakaka maama nammwe abantu b'ekitundu mu mukakkanye embeera ejja kutegeera. Omukyalo oli yasse omwana we bali mu ddwaliro tewali tweyanziza nnyo tweyanzeeko obukakamu bumanya ekintu kyonna tuli alaati abantu baffe bali alaati nze nkyali mupya mu kitundu wano alipooti najja lwa mukaaga Osi station
was Habbo School. Casa.